Jack ava munno yakabera President wa FMU emirundi ebiri era nga guno ogenda kuba emirundi gwakusatu singa n'awondebwa ku bukulembeze buno. Abantu balowooza ono yandisaanye awummule wabula okwagala okunyweza ebyo byakoze ko n'ebintu ekwiyanja by'asobola okukola ng'aweereddwa ekisanja ekiddako kye kimuwaliriza okudda mu nsiike. Tubadde twandyagadde ebintu bye twatandikako mu 2014 bimaliriza kuba ekisanja ekisoose kibadde kya myaka 2 naye ekisanja kino ekiddako kya myaka 4. Tusuubira nti mu bbanga eryo ebintu emirimu gye twatandika ku kintu ky'okukakkanya omuzannyo mwalimu enkayana nnyingi nnyo, kino tukitereeza. Ne tutandika okukola ku kintu ky'abasponsa, waliwo basponsa be twasangawo abamu nga baagala kudduka ne twogera nabo ne basigala, ate n'okugenda okunoonya abasponsa abalala abapya tubadde tubafunye. Emirimu egyo tegiwedde ate nga wakyaliwo n'ebirala by'okukola kuba twakola strategic plan ya federation ya myaka 5 twakatambuzaako omwaka gumu okulaba nti bw'osoma strategic plan yaffe ojja kusanga nti tukyalinawo ebintu by'okukola bingi nnyo naddala ebikwataganye ne projekiti za federation. Abamuvuganya okuli Kisitu Mayanja gye bivuddeko bamulumiriza olw'obutaba na mbalirira ssente mu kibiina. Mu kwanukula kwe ono abisambazze era n'ategeeza nga bwe balina abalirizi b'ebitabo abali ku mutindo ogwa waggulu era nga tebasuubirwa kulagajjalira mulimu gwabwe. Tukolamu ebintu byaffe wano tulina omuwanika era n'omumyuka we, tulina bwe tuba tugyayo ssente, for example katwogere ku kya ssente, tukola requisition n'etambula negenda omuwanika n'asayiningako nekubeerako kizigenda okukola n'omuntu kyaba zeetaagisa, ate ssente bwe ziba zivaayo tusayiningako abantu babiri. Ate bwe tumala okusayininga ne bawandiika ebitabo ebyo ne bigenda eba auditors b'ebweru, ba auditor ne bawandiika. Ba auditor baba professional, si bantu basobola okubuzaabuza bakola butya. Nze ssente zange zenyina ndowooza nti zimmala bulungi kubanga ebbanga lyemmaze nga nkola. Sigamba nti ndi mugagga nnyo wakabi naye ssente zange ez'okulya nnyina ezimala. Ate era abantu benkoze nabo bw'ogenda obuwuliriza mu myaka gyemmaze nga nkola emyaka 3 mu giigyo tojja kusangayo omuntu akugamba nti atwala ssente ze oba nenzibuzaabuza oba nenzifutyanka. N'olwekyo sirowooza nti kinaatandika kakati ku myaka gyange gino gyendi. Ono era akombye kw'erima nga bw'atayinza kukolagana n'abantu bataagala kukola kuba abasinga ku bo bwe bagamba okukyusa ku nneeyisa yaabwe babye mu gye bateekako nga bw'atakolaganika naye. Mwaka eno yes abantu bwe batuwa okukola nabo mu federation baba balonde, si nze mbeerondera. Singa abadde bakozi bange nga baleeta CV zaabwe wano ne mbawa interview ne tuinterview abantu 10 ne ndondamu omuntu omu omulimu kyandibadde kirala. Naye abantu bano bajja lwakwagala muzannyo, abamu ne babeera ekinyegenyege ne kibakwata ne beesimbawo ne boogera bulungi eri abantu ne babalonda. Naye abo biseera ebimu mu butuufu nga tebasobola kukola, obusobozi tebabulina. Kakati ne weesanga nga mulina ebiseera bitono nnyo kubanga ffenna tuli ba volunteers mu muzannyo. Munnyuka wano olweggulo ne mugenda ne mutuula ne mubalinda ne batuuka kikeerezi, ekyo kizibu kiri awo. Bwe batuuka ne mbabuuza gundi twakutuma kino wakikola, ate nabadde busy, ate baakugamba okole kino ate nabadde bwenti. Ky'obukulembeze bwe okufa ku mmotoka z'empaka bw'ogeraganya ne ppikipiki akkiriza nga bwe kiri ekituufu naye ng'entabwe eva ku muyiggi gwe baasikira ko n'abakulembeze ba ppikipiki abasindikibwa kakiiko ka FMU obutagala kukiika mu nkiiko za kibiina. Bwe twajjira mu muzannyo twasanga nga kituufu, ekisobola kyegaana naye tugezezzaako okukitereeza. Ekimu ku bizibu ebibaddewo, abantu ba ppikipiki tebajja mu meetings executive. Tulina clubs 15 aba pikipiki club ziri 3 naye 2 ku ezo zibadde okusinga tezijja mu meetings ezo. Okutuusa lwe tugenze tubasomesa empola ne bategeera nti bwe babadde bazze mu meetings ezo waliwo decisions zigenda okukolebwa ng'ate zibakwatako nga tebaliwo, oba ebintu bye bandibadde batuleetera ne batwanjulira ne tutabimanya olw'obutajja bwabwe. Newankubadde nga ddembe lya muntu okwesimbawo, wava munno ategeeza nga bw'ali omwennyamivu olw'omumyuka we Dusman Oki okumwesimbako nga tamutegeezezzaako. Ono yeeyamye okukuuma enkolagana eri mu masekkati gaabwe wadde ng'awangudde oba ng'awanguddwa olw'obulungi bw'omuzannyo. Naye tewaliwo kimugaana wa ddembe, mpozi nze ekintu kye nali nsuubira ky'ataakola kwe kujja n'antegeeza nti waayi ngenda kuvugana kisanga eyo mu Facebook nawa naye nga again
wadde ng'okwogera obutayogera. Akalulu kano ak'okuyinda enkya ke kasalawo oba ng'ava munno ayongera ekisanja ekirala oba Dusman oba Kisitu asibwamu obwesigwa okutwala ekibiina kino mu maaso.